Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 Ebyama TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa 3 Ebyama TV kubuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wasuza otya? Mukama waffe yeebazibwe abukeesezza n'olunaku olwaleero nga 3 Ogw'ekkumi 2022. Omwaka nno gutambulidde ddala naye twebaza Mukama ti atutambuzza wamu nagwo nga tuli balamu. Erinnya lye lyebazibwe. N'olwaleero tutuuse n'ekyokuyiga kyaffe mu puroguraamu yaffe eno ensulo ey'enkya wano ku 3 Ebyama TV. Nkwebaza ggwe azuukuka buli kaseera, buli kumakya, buli lunaku olukya n'otandikira wano ku 3 Ebyama TV nga tuyiga wamu naawe mu puroguraamu eno ensulo ey'enkya. Okola ky'amaanyi nnyo era Mukama akuwe nnyo omukisa. Abalala we batabirowoolezaako nti okutandika ne Katonda kye kisinga ate ggwe ky'olondawo kya muwendo, era tusaba Katonda akikuweeremu omukisa mu by'okuyiga bye tuyiga bye tujjanga tuyiga bulijjo. Leka gubeere omukisa gye tuli awamu naawe gy'oli Mukama nga ye mubeezi waffe. Era tusuubira nti tugenda tutambula ffenna ne mu kyokuyiga eky'olwaleero okutuusa we kinaatuukira okukomekkerezebwa. Amannya Esther Okelo okuva e Kabulengwa. Era nga nze nkubuuzaako zagenda okuyiga awamu naawe mu makya g'olunaku olwaleero. Katwebaze. Mukama tukwebaza kubanga neera obukeesezza nga tuli balamu. Tugenda kuyiga. Tukusaba Katonda waffe otuyigirize okuyita Mwoyo Omutukuvu tutegeere ebyo by'oyagala tumanye mu makya gano ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti obubbi. Obubbi obukozesa ebyama by'abalala. Obubbi obukozesa ebyama by'abalala. Manyi ababbi babbira mu sitayiro za njawulo. Buli mubbi alina enzija gy'aggyamu mu ngeri ey'enjawulo. Naye olwaleero tugenda kutunuulira ku bubbi. Ababbi bano nga bo bakozesa byama bya bannaabwe okusobola okutuukiriza obubbi bwabwe. Ekyokulabirako nti singa nkuteresa omwana wange nga nnyina gye ŋŋenda ne ŋŋamba owange ŋŋenda ku mulimu gwenti ne bwenti naye ŋŋenda malayo ennaku 2. Mbadde nsaba onkuumire ku mwana ono nsobole okumusanga nga nkomyewo. Oli najja n'akugamba nze nno nze ssenga w'omwana oyo maama we yaŋŋambye nzije mukime mutwale mbeere naye nja kumuzza ng'akomyewo. Singa okuba ku ssimu yange nga teriiko omukyala ono ng'akunnyonnyodde nti ye ssenga w'omwana ono n'omukwata n'omumuwa naye ate ng'abadde akulimba, aba amaze okukubba. Aba akubbye nga yeerimbise mu linnya lyange, yeerimbise mu byama byange okuba nti amanyi alina kyammanyiiko naye ate nga talina kyammanyiiko. So olwaleero tugenda kulaba ku bubbi obw'engeri ezifaanana bwe zityo. Bayibuli etugamba mu Matayo essuula 7, Matayo essuula 7 olunyiriri lwa 22 n'olwa 23. Bayibuli egamba, bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe, Mukama waffe, tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Weetegereze nnyo olunyiriri luno. Ti bangi abagenda okujja ku lunaku luli, lunaku ki olwogerebwako wano? Olunaku olwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomyewo. Bantu bangi nnyo bagenda kujja gy'ali
bamugambe mukama wange saakolanga kino mu linnya lyo, saalagulanga mu linnya lyo, saawonyanga abalwadde mu linnya lyo, ebyamagero byonna nabikolanga mu linnya lyo. Naye mukama agenda kukola mu maaso ge abagambe munviire, sibamanyi mwakola eby'obujeemu. Olowooza lwaki mujja kubagoba adde nga babikola mu linnya lye? Ensonga eri emu nti babikola mu linnya lye naye nga beerimbise bwerimbisi, tebabikola mu butuufu nti erinnya lye libali munda, wabula babikola nti bwe nnaakozesa erinnya lya Kristo okukola kino abantu bajja kuwulira, kujja bijja kutuukirira, naye ate nga Kristo tandiimu. Ye mubbi ajja n'akozesa ebyama eby'omuntu omulala, n'akozesa erinnya ly'omuntu omulala okusobola okukola ye kyawulira kyakola ki, kyayagala okuyisaawo. Ekyokuyiga kitugamba nti obubbi obw'ebyama bubeerawo omuntu atali mwesigwa bw'akozesa ebyama by'omuntu omulala nga yeeyita omwoyo. Ekyokuyiga kitugamba nti obubbi obw'ebyama bubeerawo omuntu atali mwesigwa bw'akozesa ebyama eby'omuntu omulala nga yeeyita omuntu oyo. Kyekyokulabirako kye nasoose okukuwa nti oli ayinza okujja nga yeefudde ssenga w'omwana wange naye ate nga si yeye, ng'ajjidde mu kyama ekyo ng'akiyina mu mutima ti siri ssenga wa mwana ono naye ate nnyina okubba omwana ono. Ndowooza kitegeerekeka. Omuntu n'akola ebintu eby'enjawulo ng'abikola mu linnya ly'omuntu omulala, n'aba ng'akola ebyamagero abikola mu linnya lya Yesu Kristo, naye ate munda mu ye nga yeerimbiseemu bwerimbisi just, naye nga tabikola ku lwa Kristo. Tulabe nga Kristo yalinga akola naye ate nga si yali mu kukola. Bwe bubbi obukozesa ebyama by'abalala. Obubbi obw'ebyama butera okukolebwa lwa kwefunira nsimbi. Era abo ababbibwa olw'omuze guno bakosebwa nnyo, bafiirwa ebyafaayo ebikwata ku nkolagana zaabwe n'ebitongole eby'enjawulo. Okugeza, oli ayinza okufiirwa enkolagana ye, ebyama bye oba ebyafaayo bye ebikwata ku nkolagana ye ne bbanka. Lwabaki? Lwababbi abazze nga beerimbise mu linnya lye ne babba bbanka naye ate nga si yabatumye wabula nga beerimbise mu linnya lye. Obwo bwe bubbi obubeerawo ng'oli akozesa ebyama by'omuntu omuki, by'omuntu omulala. Era abantu abo bafuna okutaataaganyizibwa okutayogerekeka okuddamu ottereeza erinnya lyabwe olw'okuba nti ababbi bakozesezza ebyama byabwe ne beefuula ekyo kye batali olw'obulyake obubajjudde. Bwe kijja mu Bukristaayo, abantu bangi beeyita Bakristaayo. Naye omuntu yenna bw'ajja oba bw'aba tannajja eri Yesu Kristo nga tannaba kumukkiriza, aba ayina obulamu bw'atambuliramu. Asooka kubeera mwonoonyi eyabula, omwonoonyi atamanyi Katonda, omwonoonyi atamanyi Kristo, omwonoonyi atamanyi Yesu. Bw'amala okuwaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo ne kimuviirako okufuuka omuntu akyuse, era ne kimuviirako okufuna erinnya eddala, n'ava mu kubeera omwonoonyi eyabula n'afuuka Omukristaayo. Ku lwaki?
kubanga akyuse kati asazeewo okugoberera ani? Kristo Yesu. Omukristaayo akakasiddwa okubeera omugoberezi wa Kristo. Era Yesu ayanirizibwa mu mutima gw'ono omuntu ono n'abeera nga buli lwatambula obulamu bwe bwonna nga bujulizi, nga bonna buwaddeyo eri Kristo, nga atambula ajulira Mukama, nga n'abamulaba balaba nti balabira ddala Kristo ali munda mu muntu ono. Naye kiyinzika okuba ng'abantu bangi abeeyita abakristaayo naye nga si bakristaayo, ng'erinnya eryo bambadde lyambale wabula nga munda mu bo bakimanyi nti si bakristaayo, kubanga bye bakola biyinza okusigala nga si bye bituufu, naye ng'oluusi ate babikola mu bukristaayo, mu linnya ery'obukristaayo, kyokka ate nga bye bakola tebiraga bukristaayo bwa ddala bo nga bakimanyi. Oba ntegeerekese? Ekyamazima abantu bano abeerimbika oba abeekweka mu bukristaayo ne baba nga bakola ebintu ebitali bituufu, naye ate nga ffe tulaba ng'abakristaayo, bafuna okulumirizibwa mu mitima gyabwe olw'okukola oba olw'okwefuula ekyo kye batali. Kubanga Katonda ye abeera abalumiriza. Baba bakimanyi nti nno kyenkola nno si kituufu, neefudde omukristaayo, naye ate byenkola si bya bukristaayo. Baba bakimanyi era nga Katonda abalumiriza. Basobole okukyuka bafuukire ddala abakristaayo abaddala. Wadde ng'omuntu wakati mu bulyake ayinza okweyita ky'atali ng'akozesa erinnya ly'omulala, ekyo tekimufuula ye. Nkaddamu, wadde ng'omuntu ayinza okweyita ky'atali ng'akozesa erinnya ly'omulala, ekyo tekimufuula ye, wabula afuuka mubbi. Abeera mubbi akozesa ebyama eby'omulala. Omuntu yenna akozesa erinnya lya Yesu Kristo era nga yeeyita mukristaayo, naye ate nga byakola si bye bituufu omukristaayo bye yandikoze, tekimufuula mukristaayo wa ddala. Abeera akyeyise bweyisi nti ndi mukristaayo, naye nga mu butuufu bwakyo toliba era tosobola kubeera mukristaayo wa ddala. Omuntu eyeefudde ssenga w'omwana wange ng'ayagala okujja okulimbalimba abeeko kyakugamba oba atwale omwana ono nga bwe natandise mbagamba, tekigenda kumufuula ani ssenga wa mwana wange, era agenda sigala nga y'oli omubbi, wabula eyeebisse eyeerimbise mu ngeri efaanana bw'etyo tekigenda kumufuula yadde n'olunaku n'olumu. So okwo kuba kwerimba ng'ogenderera okufuna ebitali bibyo. Buli lw'okozesa erinnya ly'omuntu omulala osobole okuyisaawo ky'oyagala, tosobola kufuuka ye, wabula obeera weerimba bwerimbi ng'oyagala okukola ki? Okufuna ebyo ebitali bibyo. Olwo oba toli mubbi, obeera mubbi ataliiko yadde question mark. So omuntu yenna eyeetuuma erinnya lya Yesu, erinnya Yesu, naye omutima n'ataguwaayo eri Omwoyo Omutukuvu okugutuulamu, ekyamazima tabeera mugoberezi wa Yesu. Aba alina erinnya lya Yesu naye nga teyeewaddeeyo eri Yesu. Omuntu yenna eyeetuuma erinnya Yesu, omutima n'ataguwaayo eri Yesu,
omwoyo omutukuvu asobole okumutuulamu. Ekyamazima tabeera mugoberezi wa Yesu, yeetuumye bwetuumi linnya Yesu. Gwe omukristaayo tolowooza nti nno osobola ogenda kulinda omale kwetuuma linnya Yesu. Erinnya omukristaayo already kimala, kiraga nti gwe ogoberera Yesu, ogoberera bigere bya Yesu Kristo. Wagabana ku linnya lye kubanga omufaananye. Naye bw'obanga teweeweereddeyo ddala just ng'okyeyise bweyisi, ensi eryoka ekulabe ng'olinga omuntu ateredde, ensi ekulabe oyo mukristaayo, oyo mukristaayo, bannange oyo musinza. Naye ate nga gwe mu mutima gw'okimanye nti si ky'oli. Weerimba, weerimba mukwano gwange, era olunaku lujja kukya ojje ng'okaaba mu maaso ga Katonda. Bannange nasabanga mu linnya lyo, nalinga mukristaayo, naye ate akugobe waali, kubanga ye omutima gwagumanyi, amanyi kiki ddala ky'oli, tolina ky'osobola kumukweka. Kale n'olwekyo Mukama atusaasire tusobole okubanga tuli bakristaayo abaddala. Waliwo abaana bayimba akayimba nti bw'oba omukristaayo beera mukristaayo ddala. Beera mukristaayo ddala bw'oba mukristaayo. Tobeera mukristaayo kungulu wabula munda ng'omwoyo omutukuvu tali mu ggwe, nga munda tokiwulira na kukiwulira, wabula just weyita bweyisi mukristaayo, ng'ebikolwa byo n'ebirala byonna by'okola tolaga yadde obukristaayo munda mu ggwe. Katweyongereyo. Wabaawo emiganyulo egijjira ku kuyitibwa oba ku kutwalibwa ng'omukristaayo. Mu bukristaayo mulimu emiganyulo egy'enjawulo omuntu gy'okola ki? Gy'ofuna. Ekisooka, omuntu ono afuna ekitiibwa ekimuweebwa bw'aba afuuse omukristaayo. Afuna ekitiibwa ekimuweebwa okuva mu bantu ab'enjawulo, okuva mu b'eŋŋanda, okuva mu mikwano, okuva mu booluganda mu kkanisa baasinza nabo. Waliwo ekitiibwa ekimuweebwa, balaba nga ddala omuntu ono kati akyuse, ye yafuuka muki? Mukristaayo, ng'alina ekitiibwa ekyo. Ab'eŋŋanda ze baba bamulaba nga si y'oli. Ab'emikwano babeeramu, emikwano gye gy'abeeramu, gy'atambuliramu, giba giraba nga si y'oli ow'emabega. Kitegeeza omuntu ono aba alina okuba ng'ayina okukyusibwa, ng'alaga okukyuka okuzze mu ye. Omukristaayo ddala. Okwo kwe kuganyulwa okusooka kw'abeera nakwo mu bukristaayo. Ekyokubiri, wabaawo okusonyiyibwa ekibi era n'okukkirizibwa mu lulyo lwa Katonda. Wabaawo okusonyiyibwa ekiki? Ekibi. Okuganyulwa okulala kwe tufuna nti tusonyiyibwa ebibi byaffe bwe tuba nga tufuuse abakristaayo. Then n'ekirala, waliwo ekisuubizo ekyatuweebwa nga ky'ekyobulamu obutaggwaawo. Omuntu afuuse omukristaayo owa ddala afuna obulamu obutaggwaawo. Ekyaba akisuubira. Obulamu eri omukristaayo omukkiriza ssuubi, abeera asuubira ekisuubizo ekyo eky'obulamu obutaggwaawo munda mu ye, era nga ne bw'aba atambula mu byakola byonna okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe
ng'asuubira Mukama agenda kumpa obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo nnyina ttambula bwenti ne bwenti ne bwenti okufuna obulamu obwo obutaggwaawo. Okudda kwa Yesu kulimu essuubi ly'enguudo eza zaabu, ensi okutondebwa obuggya, ko n'abalokole okulokolebwa emirembe gyonna. Ebyo byonna omukristaayo abeera abisuubira. Ngamba omukristaayo ono atali wa kicupuli, ateerimbise bwerimbise omuyaayo omubbi, wabula omukristaayo omutuufu aba asuubira ebintu ebifaanana bwe bityo okuyita ku nguudo eza zaabu Katonda z'atusuubiza. Asuubira okulaba ku nsi ng'etondebwa obuggya, kubanga ekyo Mukama akisuubiza. Asuubira okulaba obulokovu oba obulokozi obw'emirembe n'emirembe ng'ekibi kikoze eki? Kiweddewo. Omukristaayo omutuufu ebyo aba abisuubira. Kati bw'oba mukwano gwange nga tobiwulira munda mu ggwe, ng'emiganyulo egyo egibeera mu mukristaayo omutuufu togiwulira munda mu ggwe, wabula ng'erinnyo oyambadde lyambale, oli mubbi. Okwefuula ky'otoli osobole okunyaga tekigasa. Okwefuula ky'otoli osobole okunyaga ekintu kyonna, naye ng'weerimbise mu bukristaayo tekigenda kukugasa. Wabula ekigenda okukugasa kye kiriwa? Mu kifo ky'okwefuula okubeera omugoberezi wa Yesu, buli muntu alokoleddwa mu kifaananyi kya Katonda asobola okulega ku bwegafu obw'amazima. Teweefuula bwefuuzi mugoberezi wa Yesu, wabula beera mu bwegafu obwo obw'amazima ddala nti ddala ndi mugoberezi wa Yesu. Ye mukristaayo omutuufu era alokoleddwa, azziddwa obuggya. Yesu essaala ey'okuweebwa omutima omuggya ebbanga lyonna eyanukulwa busimbalaala. Omwoyo wa Katonda alisanyuka okubeera mu muntu oyo amuyita okuyingira gy'ali. Bw'oba ng'oli mukristaayo ddala, yita omwoyo wa Katonda ayingire gy'oli, abeere mu ggwe, afuge mu bulamu bwo, akuluŋŋamye, akole omulimu gwe munda mu ggwe, osobole okuba nga ku lunaku luli togenda kubeera mu bagenda okuba nga bakaaba. Osobole okuba nga obulamu bwo obutambuza mu ngeri entuufu era engeri esaanidde. Yesu yajja okubeera ekyokulabirako gye tuli. Peetero ekisooka 2:21 bw'atugamba nti Yesu yafuuka omuntu okubeera ekyokulabirako. Byonna bye yayitamu, engeri gye yatambuzaamu obulamu bwe, temwalimu bulyake, temwalimu kwefuula ky'atali, temwalimu kwagala kutwala by'abalala. Ku lwaki ggwe eyasalawo okumugoberera oyagala okutambula mu ngeri efaanana bw'etyo? Olwaleero tulina omukisa, era omukisa gwaffe guli nti tusobola okumufaanana kaakano era nga tusobola okukikola mu mazima. Tusobola okufaanana Yesu kaakano kubanga kyekyokulabirako kyaffe nga we yayita we tuyita. Ne tuleka bino ebirala ebyokwebuzaabuza, ebyokwefuula abakristaayo kyokka bye tukola nga si bya bukristaayo. Tuleme okubeera ababbi abakozesa erinnya lya Yesu Kristo mu ngeri ezitali ntuufu. Nkusaba onsabire nga nange bwe nkusabira mukwano wange. Tudde bujja, tutambule mu kutambula okutuufu okulaga obukristaayo
obwannamaddala nga kikyasoboka ng'obudde tebunnabakola ki kutuggwako tuleme kubanga we tulowooleza okukyuka ate nga Yesu Kristo wajjidde. Wabula bwe tuba tuyimba nti ndi Mukristaayo tuyimbire ddala ekiva ku mitima gyaffe, ekitali kya bulyake, ekitali kya bufere, wabula ekituufu. Mukama akusaasire mu lunaku olwaleero ng'ogenda okubaako by'okola ng'otambula mu lunaku lwonna, olowooze ku bigambo bino otandike okwebuuza, ludda wa we mbadde ntambula naye nga nfera Katonda? Ludda wa we mbadde ntambula nga ngamba ndi Mukristaayo naye ate nga waliwo kyenkola ddala nga si kya Bukristaayo? Mukama ajja kukulaga. Saba Omwoyo w'Omutukuvu akulage era okyuse obeerere ddala Omukristaayo asaanidde. Mukama akuwe nnyo omukisa. Weebale nnyo okutambula nange mu puroguraamu y'olwaleero ensulo ey'enkya. Katwebaze. Mukama tukwebaza kubanga n'olwaleero yogedde naffe ku makya gano. Mukama tukusaba otuyambe tubeere Abakristaayo abannamaddala. Tuleme okubeera ababbi bano aboogeddwako, kubanga ne we tuneeyita Abakristaayo ng'emitima gyaffe tegikkiriza obanga tegyeweereddeeyo ddala, tumala bya mu bulago, tetugenda kufuuka Bakristaayo baddala. Tuyambe Mukama twezuule, tusobole okubanga Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe era ng'atuluŋŋamya mu buli kimu. Tukole by'oyagala Mukama era ng'okusiima kwo bwe kuli. Beera naffe mu lunaku luno, otukuuma okutuusa we lunaggwako, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.